Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi okuyola asiimira alabikako eri Obuganda era ng'asinzidde mu Lubiri e Mengo ajasinkanidde bajjajjaffe abataka ab'obusolya nga munyirivu bitya yoyo omwana wa Muteesa gunda nze ndi so happy oyo kabaka wange kakati nno waliwo bibadde bitambula mu ggwanga akamanyira kadde kasusse nnyo okumuyisaamu amaaso mutabani wa gundi ne taata we nga basusse okuyisa mu kabaka waffe amaaso bamuyisaamu emimwa bamulaba nga tategeera balowooza mbu yalwala balowooza mbu bwe bamuwa obutwa bwamumalayo so kumbe mukama yataasataasa dda kabaka waffe n'addawo olaba ekimyula asinzidde mu Lubiri e Mengo mu kwogerako eri Obuganda ne bajjajjaffe abataka b'obusolya n'awooninga abeesomye abakola effujjo mu bwakabaka bwe abalowooza mbu ba kitalo agambye mwerimba eno nsi yaffe lino ggwanga lyaffe mukomye effujjo lye mukola ku bantu baffe kubanga tekigwanidde eyo enfugabbi gye mukomyawo eyaliwo ne tugigobawo kati mugikomyawo mugyegendereze kubanga ejja kuvaamu ebitali birungi gunda ayi beene wulira ebigambo bya kabaka. Tusanyuse nnyo okubalabako. Era tubaaniriza mu Lubiri wano olwaleero. Mu ngeri ey'enjawulo twaniriza abataka abajja era tubaagaliza emikisa mu buweereza. Tusaasira nnyo abataka abagonvu n'ebika byonna ebibuliddwako bajjajja mu kiseera kino. Okuva edda abataka babadde mpagi nnene mu kunyweza ennono n'obuwangwa bwa Buganda. Ebika gwe musingi gwa Buganda. Abataka abakulu ab'obusolya n'abazzukulu baabwe gwe mutima gwa Buganda. Tujjukira omulimu ogwakolebwa abataka mu kulwanirira n'okuzzaawo Obuganda ku mulembe guno era tubeebaza. Awo nno tulina okukubiriza abataka okwongera okuzimba n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe omwo nga mwe muli okukuuma n'okunyweza ebika nga tumanyisa abazzukulu ebika byabwe n'okubannyonnyola obukulu bwabyo, okukuuma n'okunyweza ettaka n'obutaka. Okwo nga kwogasse okuyigiriza abavubuka okukola emirimu n'okukuuma ebyabwe ng'ettaka kubanga Obuganda obw'omu maaso buyimiridde ku bbo. Okuyigiriza n'okwagazisa bazzukulu bammwe empisa ennono, ebyafaayo n'olulimi lwaffe. Kimpa essanyu lingi nnyo okulaba nga abavubuka ba Buganda bangi bettanira era bawagira nnyo Obwakabaka. Tubalinamu essuubi ddene. Kaakati nga bwe mumanyi mu kiseera kino tufunye ebintu bingi ebisoomooza Obuganda era tusaanye okwekengera nga mwe muli ekibbattaka
tulina ekizibu ky'obwavu, endwadde n'ebbula ly'emirimu mu bantu baffe abasinga obungi. Awo nno okusobola okuwaŋŋanga ebitusoomooza tusaanidde okutambulira awamu, era bwe tuba nga tulina ensonga tusaanye okuwuliziganya n'okukolera awamu. Eno y'engeri yokka eneetusobozesa okukuuma obumu n'amaanyi gaffe. Ekiseera kino tulina ensonga enkulu ennyo gye tulina okulowoozaako. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba bekikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu, kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba nayo emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Nga mmaliriza nziramu okubeebaza mwenna okujja, era mbasaba okukolera awamu n'okuwagira n'amaanyi emirimu gy'Obwakabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ogundegunde Omuteregga ayi beene twesiimye nnyo, tusiimidde ddala. Ndowooza owulidde ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mwenda Mutwe II. Tube tuludde okuwulira ku ddoboozi lyo taata. Obuganda busanyufu daddalala kubanga woli dalala namunsaabu abbaamu daddalala. Omulabe mwana wattu bwanyirira okuzaama yoyo Kabaka waffe tewali agambayo ndi musanyufu. Kale kimanyi naawe oli musanyufu. Obubaka abutuusizza bulungi. Agambye waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga tulina okubyogerako. Effuga bbi, okunyoomoola n'okujereegerera n'okuyisa obubi abantu baffe bikome, tebinyuma. Yoyo mwana wa Muteesa bw'agambye nti kikuyamba ky'okutulugunya banno, bantu banno bayisa obubi tebisaana mu nsi yaffe. Yoyo Kabaka wange. Bane yatuwaddeyo ku bubaka betudde okuwuliza ku Mutanda. Abadde nno bino abyogedde, abadde mu Lubiri, abadde ng'asinkanye bajjajjaffe abataka ab'obusulya. Olwali adda basinga abadde n'okikola bwe babaddemu nga ye Ssaabataka ng'asinkanye abataka. Babeko ensonga ze bagaayagaayamu kaawo. Jjukira Nakyema yatandise okulujjanja n'okumanyiira ng'ayita abataka n'abayisa eri ngaloza muno bajja kumuyamba okusuula Kabaka n'Obwakabaka. Kumbe baakuula oli nga kwe balaba ali yabolooga naye bo baayitamu dda. Kale tusimye ddala Omuteregga Obubaka bw'otwadde bubadde ddala bw'amaanyi bwa muggundu. Ayi Ssaabasajja awangaale.